Executive Media. Focus, innovate, succeed. Tubire banange mwasize bulungi. Shamim Manja lyerinnya lyange oliko Executive Media omwezi tulimo gwa December. Omwezi goffe ogusembayo mu mwaka naye njagala okubeera nga nkutegeeza ggwe ali eyo alaba Executive Media nti ngaffe aba Executive Media tuli baseemu olw'obuwagizi bwammwe olwa omukwano omuyitirivu ogwo gwe mutulaze n'omukwano gwe mulaga abantu baffe be tubeera ng'ate tuleese wano okubeera ng'ate buli omu abamu tuleeta ne batuwa ku magezi abamu ne batubuulira gye bavudde abamu nga beetaaga sapooti yammwe naye mwebale nnyo okubeera ng'ate muyina omukwano ogwo omulungi ddala ate njagala okwebaza abantu mmwe abatwagadde nti mwebale nnyo mwebale ddala naye specifically abantu abo abanjagala Executive Media kuliko mikwano gyange era ojja kwesanga nti ekintu ekibakosa kinkosa because muli bantu bange baddala era mbaagala nnyo era njagala okubeebaza nti mwebale nnyo mwebalire ddala obuwagizi omwaka guno nsaba Allah nno omwaka guno nga guggwako ffenna tutuuse mu mwaka omupya nga tuli balamu nga n'ebyetaago byaffe abitumalidde kyotamaze ekyali ku work plan yo ate oggwamu ssuubi kizzeeko ku work plan eya 2025 ate obeere nga otandika n'ekyo ebudde bukyaliyo omungu akyasobolera ddala okukola ebyamagero toggwamu ssuubi teri agenda kukuwa okuggyako ye nva ku bantu tobakakasa nva ku bantu tebalina kye bagenda kukuwa buli kyowulira ng'oyagala bw'oba owulira bikusobedde ng'ogiwanika emikono gy'ali ye yekka alina answers zaffe ye yekka alina ssente ze twagala ye yekka asobola okuwonya obulwadde bwe tulina obwo ye yekka asobola okutuwonya ffe abatazaala ye yekka asobola okubeera ng'ate atereeza embeera yonna ye kamala byonna so mwesige ate era njagala mwaka gunaba nnaku nga zisemberedde awo mu 2050 26,000 tunatera kuyingirawo 30th nja kuba mbabuulira kye nali nga nkola ku 31st emyaka emabega ne kyenzize nkola ku 31st for the past 7 years back yes so asuubire muli bulungi bwe ntyo nno nabagambye buli lunaku lwe tugenda okuba nga tukola sigenda kwebaza basponsors bange mumbeereddemu nnyo era njagala okubeebaza nabwe ntyo mpita abantu mwenna abalala abandyagadde okubeera ng'ate mutweyungako okulaba ng'ate tubalangira business okubeera ng'ate namwe business tugenda kwongeramu next year biidhinillah mungu watusobozesa okutuukayo ng'ate era tumusaba atutuuseyo bulungi ebintu bigenda kukyukamu ku Executive Media tugenda kubeerera ddala nga tuli professional nnyo era ebyenjawulo bingi bigenda kubeera ng'ate bijja njagala okutegeeza ggwe ayagala okulaba firimu zaffe tezigenda kuddamu kubeera ku Executive Media yes olw'okuba nti Executive Media twagala okubeera nga tubawa eyo kiki ekitambudde mu ggwanga abantu babawa magezi biki byobadde tomanyi ku bantu abamu n'okubeera nga tuyambirako abakyala because mostly mumanyi nkola nnyo ku nsonga z'abakyala and specifically ku mbeera ya depression so film zonna series zonna movies z'abannayuganda zonna zigenda kubeera ku Real Frame Studios so genda ku Real Frame Studios subscribinga bwomala okusubscribinga sharingirako omulala ennaku z'omwezi nga lumu January 2025 insha Allah tugenda kubeera nga tupremieringa seri yaffe eya Crossroads episode esookera ddala trailer gyeri osobola okugenda n'olaba ki kye tuleeta trailer gyeri teaser gyeri abazannyi gye bali nga boogera ku lugendo kyabwe kyali kitya kibadde kitya yes so njagala okutegeeza gwe oyagala okubeera ng'otwegattako bangi muze mu inbox yange as of now Real Frame Studios oba management tenabeera ng'ate eteekayo posta yenna okubeera nti yeetaaga abazannyi ate naba naye wenaaba yeetaaze ng'obwetaavu we buli obviously definitely tujja kubeera nga tetuteekayo tubayite ate mubeere ng'ate mutweyungako eno waliyo ka protocol katonotono nti ne bwojja ng'oli muzannyi olina okuyita mu process ey'okubeera ng'ate oyitako mu training oluvannyuma olyoka ojje mu screen zaffe so n'olwensonga eyo aba Bubbles Beauty balina promotion egenda mu maaso era baagala okukutegeeza nti gwe munnange ali eyo togenda kubeera ng'otereeza olususuro n'obeera ng'osobola otambulako nga Shamim bw'atambula ng'oteekako buteesika lip gloss n'obeera ng'ate otambula so aba Bubbles bakugamba nti genda ku dduuka lyabwe ku New Pioneer Mall level 4 room 106
beera nga ate ogulawo products lekawo namba y'essimu ojja kubeera nga ate tomanyaawo ogendamu abo bannamukisa abali mu kwewangulira promotion yaabwe egenda mu maaso eya hampa n'emitwalo 10. Nja kubeera nga nze kennyini Shamim Mayanja Zubeda Byantalo nkukubira essimu era nkutegeeze nti munnange ye gwe olunaku olwaleero awangudde akalulu kakutte ggwe ate obeere nga ozeewangulira era nze kennyini nzikwekwasize aba Bubbles nabo bennyini bajja kubeera bakubira era bakutegeeze nti munnange twagala okutegeeza nti gwe eyawangudde Shamimu ye gwe gwalonze nze ffe tulonde ennamba so n'olw'ensonga eyo njagala era okwebaza Ali Car Rentals asangibwa Boston, Massachusetts era ye akugamba kyakugamba nti gwe munnayuganda ali mu America tobonaabona na mmotoka alina buli kika kya mmotoka agendayo obeere ng'opangisa mmotoka ate obulamu bubeere nga bweyagala ate bo aba Wilmart Paints nabo bakugamba nti paint yokka gy'olina okubeera nga ate okozesa tokwata paint ndala zigenda kubambuka tosiiga paint egenda bagenyi kwesigama baveewo ng'engoye ziddugadde balina paint owa weatherguard balina paint owa silk so beera ng'owagira aba Wilmart Paints ate enamba zaabwe z'essimu kweziri okwe ojja kubeera ng'olaba squeeze back ng'eyitawo JJ Sounds naye akugamba tuli mu December why not lwaki ogenda okupangisa ebintu ebigenda okubeera nga bikubonyaabonya sound omulungi amulina screens ennungi azirina amataala amalungi agalina tewali kintu kyatalina tobeerawo ne weeralika n'ogamba aka tuli mu December abantu bangi bakola emikolo njagende wa JJ nga tekiriiyo ewa JJ lubeera buli kyoyagala kibawo ekiri so akola omukolo ayina event oba oyina kigenda obeere nga topangisa ebyuma ewa JJ Sounds ate bo aba Atalantis Plasma Designs nabo bakugamba nti design ki gy'oyagala bakukolere mu kyuma oyagala geti ya kifika ki oyagala geti ng'efaanana etya oyagala geti egenda okuwangala emyaka n'abazzukulu bagisange oyagala balcony oyagala madirisa oyagala nzigi nnungi simanya akola aluminium okay waliwo yabadde ayagala oluggi lwa aluminium so abaagala enzigi za aluminium nabadde nnina okusooka n'embuuza yes akola enzigi za aluminium so we buli kyoyagala beera nga teweekwata aba Atalantis Plasma Designs basangibwa awo mu Ndeeba ate bo aba Mimi's Glamour be banyambaza so njagala okutegeeza nti new stock is coming era ogenda kubeera ng'ogiraba nga tugyetimba yes ekisibo kinaatera tebeera nga ate weekubagiza engoye ate ku mutindo ogw'amaanyi weziri tulina zi kaftans ennungi tulina two pieces ennungi tulina hijabs ennungi obukaaya mu wholesale ne mu retail so beera ng'oyitawo ku Sapolo Road awo nga wakava ku mafuta ga Oilcom ng'oddanga dda mu kikoni ojja kubeera ng'edduuka oliraba ddungi nnyo ddala bw'oba oyogadde obanoonyesa okukuba ku nnamba y'essimu 07 935 tuyisaawo obulango buno munnange because be bakirayanti tulya kuba clients era omugenyi aba wakutuulamu n'agumiikiriza so ate bo aba Ecop Photography and Videography nabo bakugamba nti gwe kifaananyi ekirungi kyogenda owangaala nakyo oyagala kukwata vidiyo yo oyagala kukwata memories zo beera nga ate weesiga aba Ecop Photography and Videography muwano wentudde nina munnange anninaanye mwana muyimbi mwana muto wa buwala anoonya future ayagala kubeera nga ate ababuulira olugendo lwe biki byabaagala mu mmwe ng'abawagizi mikwano gyange abali ku Executive Media abaagala kooki buuza ku bantu Good morning. ojja kwogerako nnyo kuba ogenda kuba muyimbi oba oli muyimbi si kyekyo oli muyimbi already kati bw'oba oyimba wali kati nze siri muyimbi naye ndowooza ompulira nti njogerako nnyo kati naawe ogenda kwogerako nnyoko obeere ng'ate abantu bano basobola okukuwulira kati ddamu obabuuzeeko mpulire. Good morning. Amanya gange mpitibwa Juliet Bernadette. Neyanza nnyo okunkyazako Mutara Zubeda. Ndi muyimbi muto. I'm an upcoming artist. Just nzize babuuzaako. Oyina emyaka emeka? Nina emyaka 26. 26. Watandika ddi okuyimba? Natandika okuyimba mu 2014. 2014. Nga watandika ddanga nakamala okukola akayimba ka champion. Mwesiba njaba bategeeza.
naddala ebyana by'amawulire ebiri eyo mulekerawo gamba nakola akayimba ako mu 1990 akakayimba nakakola 2013 2011 nga ndi mwana muto embeerera nga naive kati awo nali ng'olina emyaka emeka? Nali dropping out of S4. I cannot continue with school. Lwaki? I was studying in a government school, but my parents shifted from that place to another place. Ewaka mwali mwogera Luzungu? Nga tova mu Luzungu bannaki nkubuuza mu Luganda bwogera bwoti but it is okay. Olina obbalaga nti toli wa muzannyo bamala bategeere nti oli wa Luzungu akamanyiro kaabwe bafune bakasiba. Kyekyakugaana okweyongerayo? Taata yadduka n'abalekawo? Nedda. Nali nina kale wadadde wange nali navaayo nga mbeera na step daddy ne mami wange. Ng'obeera ne mami wo nga mama yafumbirwa ewalala nga muli mu bufumbo ne maama. Kati ate nga tebalina bulungi ssente, so when they shifted nange ne nvaamu okusoma. I went n'otandika ebyo? Nentandika okukola. Yeah, I went immediately nengenda mu studio and I started recording songs. Wabula ngenda kuva ku motoka ya Jalia. Akoze. Jalia ayina empisa emyezi esembayo omukazi oyo. Atuwaate emotoka nga ate batuweerako n'amateeka. Jalia n'apa emotoka n'agijjako switch nga ndi n'abaana. Gwe kyoli okirabye? Anyiza ka switch. Nezikira mu kkubo wakati wa bo. Buli kaso kamanyi. Kanyigira ddala ne ka stopping nga yingirite. Lwaki ngamba nakusasudde? Lwaki ompimira obudde? Naye ate kati gwe weereetedde ebizibu. Lwaki okozesa motoka ya Jalia? Ate nina omulala ayinza okuppa emotoka. Tobamanyi abalina emmotoka ez'akabi. Laba ono genda mu ba Alika Rentals balina emmotoka eza luxury ez'akabi eza buli mutindo gw'omanyi nga swaga lyereere. Balina Jeep, balina BMW, balina Audi, buli mmotoka gy'omanyi ey'ebbeeyi bazirina ate ku miwendo egyawansi. Sawa sonde za Jalia nso ofune emotoka. Osobolera ddala nga tofunye na bizibu n'abo bantu. Mukwano mponye Jalia. Alika Rentals basangibwa ku 309 Slade Street, Drocott, Boston, Massachusetts. Bakubireko ku 978-852-27-98. Alika Rentals. Rent, explore, experience. Okay, a song. Because I began with one song. Oli munshi? Ndi Muganda. Yegwani amanyago? Amanya gange. Kuba tewayogedde lyakika. Wagambye gwani? Amanya gange. Benedette? Eryokuyimba nze Juliet Benedette. Juliet Benedette. Yeah. Ate eryekika? Eryekika bampita Nakanwagi Juliet Kasozi. Nakanwagi yogera Oluganda. Obadda ngamba oba oli Muzayire? Omwana ow'engabi? Ndi Muganda. Omubala gwammwe guvuga gutya? Guvuga kali kutanda ne kakusuula mu binga by'abasambaganyi. N'omubala ogumanyi. Kyokka Oluganda tuyagala kuba consistent muddo. Abaana b'e Kampala bannange. Kati akayimba ki ke wasookerako? Akayimba ke nasookerako. Okay, sijja kulimba ennyimba ze nasookerako zo. Wazijjamu, waziyiwa? Zaayita. Producer, omusiru kyoyo yaziyiwa? No, like my family. Baganda bange abato kale nali nsobola okuvaawo ewaka kati nga bajja mu flash ne bakwata ennyimba oba balinga tebabimanyi ngenda okomawo nga teziriiwo naye kati right now ndina ennyimba empya. Yes. Bambi. But you look naive. You look naive. It's my first time to be. Okubeera mu kamera? Yeah, I've been just in the studio. Tobeera ku stage? Mbeerako. Oyimba otya? Oyagala kapera? Okay. 1, 2, 3, start. Ono namusanga from Dubai to Uganda. On a flight from Dubai to Uganda. Namuwaka namba. Banange namuwaka namba.
I just want to be friends. Never, never forget me. I'll never forget you. Tobanga wanimba, tobanga wansembya, ze baby tonkabya, 'cause I have everything you want. Baby, whatever you want, I have it. Baby, whatever you need, I got it. Akalala. Ako keko oluzungu? Mixing oluzungu n'oluganda. Oluganda lukutawanya lukka. Nedda mukyalaza. Ale kano nze akwagala. Yeah. Ke kano kovo yimbi. Nedda. Kusoko nnyimire mu nze akwagala. Lwaki ndowooza nti akayimba ke ndowooza oba nayikolina? No. Nkubemu akapera. Abantu be baagala nti bakutegeere. The woman of my life, Barbarita, the man of my life. What I've been waiting all of my life, Cheninze. Where have you been? Oh, Adewa, Chenasaba, Lugaba, night and day, Achimpa day, sweetheart. Yenze, baby, oh, na 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 na. And I'll love you forever and ever. Zakwagala, what I've been waiting all of my life. Zakwagala, you're the love of my life. Zakwagala, what I've been waiting all of my life. Baveko, no bafirako bufizi. Oh my God, sorry. Kati oyimbirawo? Mbaddeko mu studio nyingi, but right now na studio ya okulekaana bwe mbadde ndikodingira. Kati oyinayo omulimu omulala gw'okola ng'oggyeko yimba? Iye. Mulimu ki? Kola mobile money. Uwa? Eyo, kugudi kukyebusaabala. Bakozesa? Ye, waliwo yanteekamu ssente ankozesa. Atya. Yanteekamu ssente naye kale nze agifundamu naye kale just yanteekamu ssente. Musajja? Nedda si musajja. Mukazi? Kale musajja naye si musajja nti like. Ndowooza ekimu kiwulidde. Yeebuzaabuza. Nedda seebuzaabuza. Tebalimbira wano. Nedda. Lwaki olimba? Musajja akuteekamu ssente. Nedda just. Oli myaka 26 balina okuba bakwana. Of course. Baawe yakusasulira. Oli mufumbo? Wali ozaddeko? Nedda. Kati sente zeba mu mobile money zizo? Zange. Bw'omala ng'ozitwala mu studio. Naye bakubuukinga ne bakuwa kasente bano abashoozi oba gwe obeegayirira ate? Tebana batandika tuwa kasente. Nate olina okufuna omuntu agenda okudirectinga music. Nantera gwe mbadde nnoonya. Kuba kati olaba abantu bagenda kukulimba, abantu bakubuulira amazima. Bagenda kukulimba music wakyabulamu. Weetaaga director omulungi, producer omulungi, n'omuntu alina okutraininga. Okitegedde? Kati wafunyeyo omuntu yenna agamba nti agenda kukuyambako? Nze abadde yeeteekamu ssente, nze abadde yeeteekamu buli kimu. Gwaye training. Produce eri mu studio tebakuyambako? Okuntraininga? No. For them they are just recording. Kati gwe oyagala ki? Obadde oyagala nkuyambe ntya nze? Kunfunira like anyone who can support me in my music. Naye toba tawaanye? Nga bakuyita okujja mu Nasozi tojja? Nja kujja. Kati oyimba kika ki ekya music? Nyimba R&B. R&B. Muyimbi ki gwe weegomba ndabe? Mu Uganda oba ebweru? Sooke wano e Uganda kuba nakulayo oli wa Luzungu n'ebweru tujje. Oli wa Lungereza. Wano e Uganda nali njagala nnyo Red Mose Radio. Era
one of my great inspiration like okuyimba yeah kubedda ng'akyali mulamu kale yali akikuba nnyo so abalala njagala nnyo Zanny Brown njagala nnyo Spice Juliana Irene balungi kugamba abayimbi b'Uganda bothea baakabi nnyo ate Bulaaya Bulaaya njagala nnyo Rihanna I love Shania Twain Celine Dion kati osatu akayimba ka Celine Dion oba Shania Twain oh my god obyononye Shania Twain okay aka Celine Dion naye lyrics sizimanyi ziveeko lyrics nagwe oli muyimbi no lyrics siyinza okuba sizi perfectinga because don't take it personal people who are watching Okay. Please be disciplined I was waiting oh my god lyrics nzeerabidde kati yimba zizojjukira shaitwani ono Shania Twain so kati kemala okukajjukira tekoli waluzo anake okay I was waiting for a new day for a miracle to come everyone told me to be strong waiting for you I see that oh wait no I don't know the lyrics to other. keeko I can't I don't know the lyrics. I don't know the lyrics. I don't know. abayimbi ba Uganda mugenda kututtamu omuntu bannange mugenda kututtamu omuntu Maybe I just give you another song. It is okay. It is okay in English. For these people need to know that you've upgraded. That You are international. I'm international. Okay. Yeah. Ate bano abantu tobatya. Yeah. Bujja onooko mu batya bagenda kukutya. Balage nti tobatya ate balage nti oli wakabi. Okay. Don't be naive. Kati bakuba Olungereza ate bagambe wow what a talent. Weyimba temuli copyright mu ddoboozi lyo. Okay, let me sing this one by Shakira, but I'm only singing the chorus. Okay. Kimala ate tunaabasulako busuzi. Okay. Whatever, forever, we're meant to be together. You'll be here and I'll be near, and that's the deal I'm dealing. Whatever, forever, we're meant to be together. You'll be here and I'll be near, and that's the deal I'm dealing. There. Stop there. Nkufunye nnyo. Okirabye naawe ndowooza. Oh, the songs zivudde mu mutwe gwange. Oh, the what? Ennyimba zivudde mu mutwe gwange. Nzivaamu. Kiri nnomo. Naffe wano tuba tuzimanyi n'ezigenda. So obulamu obusanze otya okuva bwatandika music industry? Fair. Fair? Fair kyeki? Yogera n'abantu bano ng'onnyonnyola bulungi n'entegeera because bw'otandika fair mba sikutegeera muwala. Obadde otegeeza like mu obulamu obusanze otya okuva bw'otandika music industry embeera eri etya bitambula tebitambula bulungi era nga bw'obeera obisuubira naye just because twetagamu sponsor na ssente
Okay. Abasajja tebakutawaanya ng'ovudde ku stage, tebakuwa bunamba bwa ssimu? Tebantawaanya bambi, ndi mu studio tebantawaanya. Okay. Maama ye mweru, taata ye mweru? Maama ye mweru, taata ye mweru? Daddy. Kati ye daddy omulabako? Mpulidde ngamba maama yavaayo n'ogenda n'okulya wa step. Nanti daddy kati mbeera wa daddy wange. Akuzaalira ddala. Baba navaayo nga sikyasobola kugenda mu maaso n'okusoma. But daddy wange abeera mu kyalo. Kati ova mu kyalo? Nze sobola kubeera mu kyalo. Daddy wange kale alina ennyumba awe Salaama. Kati gye mbeeramu kati. Daddy yazimba Salaama? Yazimba Salaama naye yabeera mu kyalo kati nze. Ennyumba gwagibeeramu eno ey'Esalaama? Bambi obeeramu wekka? Kuliko abapangisa. Kati gwe olinako omuzigo kwobeera? Bambi daddy nga yakola omulimu. Olema kubonaabonera eno Kampala. So kati olinayo boyfriend? No, I'm single. They've just broken my heart. Bambi. His father. Oh, honey yagumenye. Someone broke your heart. Oh my God. Mwabadde mweyagalidde ebbanga ki? Just nedda. Kale, I don't say someone. Some people, there are many because kale nalina. Bazze bakumenyaamenya omutima? No, just kale nagenda ku kyeyo nendeka ba boyfriends e Uganda nagenda okubawo. N'oleka ba boyfriends e Uganda? Nga tebakyayagala. Bonna? Wagenda ku kyeyo wa? Wagenda ku kyeyo wa? Saudi. Yogera, be free. Nagenda ka Saudi. Toyagala kwogera Saudi naye kati olaba abaana bafunye ssente. Abaana bava e Saudi nga balina ssente, abaana bavudde eyo ne bajjawo ne bafuuka abantu ab'enjawulo. So bw'oba waliko Kadamba, be okay to speak it out because your fellow Kadamas are going to support you and they are very supportive. I'm telling you. I can't hide it because even they have been seeing on social media. Nga bakugamba batya? Nga bakuzaamu ku maanyi? Babadde bakuvuma buvumu? No. No comments. Teba commenting? No, teba mvuma tete. No commenting and teba commenting? No, ngamba. Teba supporting? Bilala ne teba ngamba mbo. Bagamba ki? Just bebiri nomo ne teba ngamba nti oba yo week oba biki oba toina kubeera eno. Kati sooka ombulyeko wagenda ku kyeyo ku myaka emeka? Nagenda ku kyeyo ba Jordan nagendayo nga nina 21. Wagendako ne Jordan? Ng'okola ki e Jordan? Mukiyumba. Oli mu kiyumba? Sooka ompeko experience y'ekiyumba kuba ndaba oli naive. Tebakuba kibaako ggwe? Byannema. Batya lwaki? Kale nali munafu. Bikulabika. Yeah. Kati wava wano ng'omanyi gw'olaga wa maama? Nedda nagenda kola. Naye nga mmanyi tukola ng'e-Uganda nga simanyi nti. Ng'e-Uganda mukola mutya? Kusiimuula nju? Tukola nnyo. Nga simanyi nti n'ebyeri byo kola ng'akalogoyi. Kati watuuka eri nga kiri kitya? Nga bakozesa. Batya mpa emboozi ye Jordan. Kuba ssaawa 2 paka ssaawa 4 Jordan. Ng'okola mirimu? Nga totudde namu wadde akadde n'akamu. Ng'okola mirimu ki? Gwali okola mirimu ki? Nga nkola mirimu gy'awaka kusiimula nnyumba. Ennyumba nga yeekana etya? Apartment yeekana etya ezeeyo? Apartment babeera n'amadiira 2, kitchen n'ebisenge 3. Yonna nga gwogisiimuula? Yonna. Na daily basis. N'okola ki ekirala? Nga ki ekirala? Osiimula busiimuuzi? Ejjola niyo just kusiimula busiimuuzi. Nga kye kyakumenya? Ne gukulema? Nga nkaaba bukaabi. Bambi. Ne bampa ennyumba 5 nga nkaaba bukaabi. Ne mbagamba munze Uganda. Ennyumba 5? Ze ziriwo? Ebiyumba 5 nga babikyusa. Nga bava mu eno ne badda mu ndala? Kati olwagira ne bangamba tojja kuddayo ne banfunira omukadde ne banfunira akaruumu kamu nga mulimu omukadde nga sikola mirimu. Ng'omukadde omukola ki? Omukadde naye kale nga sikola mirimu naye nga musiba pampa
ng'anaba mu 1 week munaaza 1 week mu wiiki emu nga mu N'okumusiba wiiki namba kwamu. munaazamu omulundi gumu ng'ate apama nga tapama oba yabaali bamuwa eddagala simanyi nga tapama lwaki simanyi teeka yali alina eddagala lya kati nga pampa omusiba abadde ki kufuka aba wiiki namba nga tapama lwaki nga tapama ate nga n'okupa mumala mukaka ng'omunyigabunyizi lubuto nedda nduuza nga omukubamirawo ku lubuto apame ya bannaki alimba naye yali aki abaaki si kirungi butapama kati ne bakugjayo wakolayo omwaka mulamba ku mukadde nenkolayo omwaka mulamba e Jordan nengendako wabweru naye wabweru nga tewali sente ne bankwatirayo kuba kade nagendamu enyumba kati nenkola ekyejo kale nga bazikiza essimu yange nenooza bagenda kunsaddaaka nenzirayo ku ofiisi wenaddayo ku ofiisi ne banga tugenda kukyusiza ennyumba endala ne baddamu ne bantwala mu nnyumba endala nga naye olina kukola kuva ssaawa emu paka ssaawa 4 bannange ne bangamba just gwe bakuwa favor but in this country olina okukola bwotyo kuba banno we batyo bakola awo nentoloka watoloka otya watoloka otya baconnectinga batya batya banno wabeerayo abali wabweru ne baconnectinga n'ogenda ebweru kati bwe nagenda ebweru namalayo emyezi mitono ne bankwata ne bankumawo e Uganda ne bakubamu deported noddawa nenkumawo e Uganda ng'olinamu ssente nemberayo omwaka gumu nga sikola sente nenzirya tewali yazirya tewali yazirya naye nga kale ebweru oba tukola bulungi oba muba muli mu kwebaka temulaba mulimu sente wazirya nnyo ng'oli wabweru kati nenkoma e Uganda ate nga sirina mulimu era nesente nenzirayo Saudi wakomawo ne sente nga mmeka okuva e Jordan nakomawo bano obukadde nga kuba 11 n'obukadde kyeka 11 era nenzikozesa baali bakusasula omwezi sente mmeka mwezi baali batuwa 800 n'okolayo omwaka n'olyako wabweru n'okomawo n'akakadde 11 wabweru nendyako nenkomawo ne Uganda nenzirya nenzigwa okutuuka e Uganda wali olina mmeka ate okutuuka e Uganda nakolayo obukadde nga 11 ne batudipotinga olina okusasulira passport biki nga bwomanyi batujjako obukadde ba 2 mu something nenkomayo Uganda sirina pulaani nati omanyi obeerayo ng'oli kadama n'ogamba kanzira e Uganda ngenda kuba wakabi ngenda kukola kino genda tuuka Uganda nga Uganda tokyagisobola nga yakuleka dda nga yabbeeyi nembeerawo nga sikola nga enakedde wano kati ogenda okumaliriza nga olaba Uganda tojja gisobola n'ogaba kodde Saudi nenzire Saudi ani yakusasulira okudde Saudi nze nesasulira wali ofiisi zaawo kasente kati Saudi wakozesa sente mmeka okugenda nasooka nengenda mu kampuni yasooka nembeezaawo like 6 months nga tentwala kyokka nga obawadde sente zo nga mbawadde sente n'okubajjako passport ne bangamba era twagala sente okugyayo passport yo twagala 5,000 ate nayo ne basooka ne bagiremera nga ninagenda mu gundi ne banga agenda bagundi banyonyolemuko gendako mubapoliisi banyonyolemuko bakuwe passport kuba bali bangambye osobola n'okumala emyaka 3 nga togenze ate nga nze njagala genderawo nengenda ne bangamba tuwe kale tuwe just $3,000 nengibawa nenziramu era mu kampuni ndala the process nengezako nogende Dubai nayo ne banziba kamu kitundu bambi nenzirayo Saudi Saudi wakolayo emyaka emeka Saudi nali nakatuuka mu nyumba emirimu neginkaluubirira emirimu negikaluba naye kati
ng'ogeze kukola bakwadde mulimu ki ogwo ogwakalu era kuyonza ate enyumba esaudi zo nnene tezimanyize Jordan fulo bbiri wansi ne waggulu kati nenfuna omukisa ne bampaira apartment kati emirimu olwedde ginnemye kyokka kale nali esaudi nali nkola naye kale nga sikola continuous nga kasita nyonje ennyumba like 3 hours so okuddeyo mu buliri bwange naye kale nga bakusumbuwa nga bakutulugunya batya tosobola okuba weebase ne bakuba ogujji tebaagala weebake bakuba okugolera baagala kujjako ssimu tebaagala oddemu oyogere nabeewammwe bagamba simanga togenda kusindika ssente Uganda ffe tulina okubeera nazo wano bagamba nedda nina okuzisindika ozisindikira ani olwo ne baŋŋamba nga njagala zisindika mami wange ne baŋŋamba kati nno oba ogazisindika mami wo ATM kadi eriwa ne mbagamba ATM kadi yange bakwatirako wa ne bagamba okolera amajaani nze erina linemye okwogera ekop okay Eco. Peacock. The Lane soldiers are in place. The Lane soldiers are in place. Teyali yomanya gakisoga. Kile cha ICT mwata kuchachi ngati che. Tinewe mwene company iweko ba Ecop. Tiyali yoko maina gakisoga. Joba abe nacho photographer. Yango ko omwana abe na ile tugolole. Ecop. Aye anti chemberere ngaye twakola nga moto sukali sigala kibiriti watu kwa kuiduka wagula sigala waisi ayo lwacho bongo bwage myanga bifu ayo ojabo kutuma sukali ate ojabo ochemba kilo 3 eza sukali omutigo baba babeera banu anga sigala abakaira abeere zira tanu anga sigala kilo ya sukali omutigo wa sigala ne kibiriti aye ngo yamungira oyemba mu kirala bibiri watandika wabichusa kilo ya kibiriti kilo ya sigala n'omutigo wa sukali Edo komegereza ngo ize na sigala Mboko Daniel. Follow us on Instagram at Ecop Photography or call +256 702 935 078. Don't forget, they do it smart. Book with us today. Otuwa sente zaffe. Saudi wakola ebbanga ki? Nakolayo ogwo mwezi gumu. Kale baba yali ayagala kundepinga. Ngaga kundepinga bikasera nga nkwatirira nga nsika ate nga alina omukazi ate saa 5 zituuse ez'ekiro ainako bakanya mukazi we ate nga ali mumpita mu ddiro ddene ate nga mukazi we waali neŋŋaana kati nga bweŋŋanda nga jjanga yekyanga nga ŋŋamba gwe ngenda kuzaayo Uganda biki Uganda otya kati olwagira naŋŋamba olwagira ndimugamba njagala kunziza ku ofiisi mu mwezi gumu naŋŋamba nedda togenda kudda ku ofiisi olwono nga bagala kunzijako na ssimu anfunze bulungi nnyo kuba yajjako n'emirundi 2 nga ze ampe ssente neŋŋaana ezaki olwo mbona ayagala kunkozesa ampe ssente bakozesa abaana abo bababa oba gwe wali wafunye kyansembi kubaga nze nange oyo ye yasooka ali sikifunangako kati nga bakwati yatoleekaana nga atendekana bikyatajjukira omukazi naye wakimanye bwe bali baligenda mukwata aba asobola okutta ofa kisiiri kati neŋŋamba ba ofiisi nengenda ku ofiisi ne mbagamba ne baŋŋamba bosi we agaanye okutta aŋŋambye oba tayagala kukola we ogenda Uganda ne mbagamba nze bagenda kunsigaana ebirwadde bagenda kundepinga bagenda kunzitira mu nnyumba ne baŋŋamba nedda olina kuddayo wa boosi wo ne balemerako ne baŋŋamba wakiika tukutwale ku poliisi mukole agreement oddeyo okole so nga omusajja ali ku mission egyo yakundepinga ne mbagamba siddayo nga oba toddayo jukira n'emirimu egyo gyankaluubiridde dda ngamba odda Uganda n'okomawo ne bankomyawo ne ntolokera ku kisaawe ekyawa ekyeriyadi ng'oddawo nengenda mba na Uganda abali eyo nemberayo kone kale yoba tokola myezi 6 okolamu emyezi 2 ate expenses nene
paka we nakomyewo kuba nakakomawo. Wakomyewo ddi? Nakomawo mu gwa kutaano nga kitegeeza Saudi omazeeyo ebbanga ki? Saudi mazeeyo kyali gye natera okuwera emyaka 2 nga gy'oli. Wafunyeyo kasente nga bwe wagenda bwe wakomyeyo? Saudi yasaafunye nanti obeera nanti muba mwebase. Pozi ne wa baba wakolayo mwezi gumu? Nakolawo mwezi gumu, sente ze bampa ne ntuuka ku ofiisi ne bazinzijako ne bazitwala. Aba ofiisi? Lwaki? Ate mmanyi nange bazinzijako bujja. Ofiisi kyeyo? Sitalogera. Otya okufa? Ya banene. Banene be baani? Munene. Munene mu gavumenti? Oba ali mu magye, oba ali mu gavumenti. Yeeyita kaputeni? Mukazi munene. Mukazi w'amaanyi? W'amaanyi. Otya omwogera? Tiyabba ssente zo? Enyayo simanyi naye kale munene. Mumanyi mu reality. Wabula Uganda muli abantu abeewadde eddembe. Bajja kunnoonya gasiya buloodo. Eri kampuni olaba senga nakomawo wakomawo oba olemeredde oba okoze myezi 5 n'okomawo bakukwatira ku kisaawe nga bakusiba oba nga bakusaba obukadde 2 oba tobulina mbu nga bakusiba kati nga mbongerako sisobola. I don't care. Era nze ne bw'omwogera no one can intimidate me. And no one is allowed to do so. So bwotyo n'okomawo n'ogaakodde oyimbe olowooza okuyimba kwogenda kufunamu ssente? Obunafu buli obwakulemesa eri mu kuyimba tewobuleete kuba ndaba n'okuyimba nga tekwetaaga bunafu. Kuyimba olina okugenda mu interviews, olina okutambuza music, olina okwogera n'abaana ba TikTok bakutambulizeeko music wo, kwegamba olina okuba active as of now nga tonafuna management. Olina okunoonya shows, olina okumanya ba promoters, ate ng'era oli mwana wa buwala eyeewadde ekitiibwa. Kati onoobikola otya? Njagezaako kyensobodde ekinaalema ng'obireka. Naye nga nja kuteekamu amaanyi. Mobile money wabadde wakadda ne bagikukolera mu mwezi gumu? Ani gwe wasanze ali ready okukola mobile money? Mukisa gwa mikisa gya Ntonzi waffe yasalawo. yasalawo. Kati ali ati yakoze mobile money? Gyali mulungi. Aba heartbreak wabawulizaako? Bali batya? Bakugamba bakukyayira ki? Bakugamba bakukyayira ki? Nabalekawo nga nnoonya ssente. Bonna banyiiga omulundi gumu? Tewali kadda? Tewali. Kati oli awo toyina agamba ate ono yakoze mobile money? Oyo nedda just muntu ng'abantu baba n'ekisa. Teeka yakola mobile money n'aba nga ye taji ate nga gwogimanyi talina lines biki. So yoyo omwana ow'obuwala Nakanwagi Benedeti erinnya lya ddiini gwani? Juliet. Oli muwala mu Katuliki? Iye. Nkulabye Sapule. Ngirabye. Weebale kuba muwala wa ddiini. Kale so bw'oba wandyagadde okufumbirwa oyagala musajja afaanana atya? Njagala musajja mu Katuliki ng'ali wiringi okunkuba embaga ng'alinamu nekkasente ate nga tagenda kubanga olaba ebintu bya music bizibu. Osobola ofuna omusajja nagaana okuyimba nagamba nze saagala kuyimba oba togenda biyimbayo oba bijja batabula. Oba ofunyeyo omuntu nagamba come and perform here nagamba no you can't. Okitegeera. So oyo omusajja bw'atyo mba simwetaaga kubanga oba ogenda kunzitira future n'ebirooto ne talent. So embeera bwetyo bweri yoyo Nakanwagi mumwagire bambi yakava ku kyeyo omwana ow'obuwala wakava Saudi. Yakava Saudi nga biganye so asuubira nti wano ewaka asobola okubeera ng'ate afunawo ekyenjawulo. Naye ojja kwongeramu ku maanyi wano e Uganda bintu bya kibuli. Okitegedde? Ekyo ekyo tekijja kukola.
so mumuwagire bakadaama abali e Saudi musooke mujanjawaze munna Saudi wammwe n'abalala mwenna nsuubira bakadaama bonna mbagala nnyo batumireko because I know the hustle. batumireko Bakadaama bentumirako my friend bamwita Marion aliwa ali Saudi. Marion, hi. How is Saudi? Ninayo mikono jange mirala Judy, Viola. There are very many. Even in Nejuda bonna batumire bakadamba bonna bali ku hustle bonna batumire. Nejuda ninayo gumu. Crossy. Bonna batumire omulundi gumu. Ninayo Nakato, ninayo Babirye, ninayo Njeno bakadama mwenna tubatumiddeko yona gye muli kadama wuuno wano yakadda. Yes. Naye embeera bwe yagaanye n'asaako akomewo. Embeera bw'egaana tokaka nnyo ng'okomawo eka lwakuba nti ewaka nawo wookya owawulidde. Uganda eyo kyayira tomala era n'olaba nga biganye n'odduka. Oba teweesibye bbiri ku luno sikyaddayo kubanga ojja kukola obunafu obutadde mabbali. Obunafu sikyabukola kubanga togambe nti biganye nabyo bimenya. Ate ebyeri byo bizibu nnyo bisinga ebya wano. Okay. Anayinza okuguma mu bwavu n'ogamba kasita ndi mu nsi yange naye kati abagala music oba musangawo. Ya music wange kwali ku YouTube. YouTube yo bagiyita batya? Still eri manya gange. Amanya gadde mbagawulire mwana wange. Onookola ssente. Nza Juliet Bernadette. Ku YouTube? Yes. Ate ku TikTok? Juliet TikTok account yange. Okay, nza Juliet ku TikTok nza Juliet Bena. Kikinga toyagala giwaayo eriko emisango? No, I'm not good in shooting myself like videos. Kati eriko video zirabika bubi? Si nnungi nnyo naye ate nto mba nti be balina ogikuza bw'obagamba tobatya bw'onootya ennyoloozo mwana wange. Kale naye nga njagala kutumirako ne famire yange. Njagala kutumirako ne mukwano gwange anyambako mu music bamuyita Good Boy. Okay. Ne baproducer bange mbagala nnyo nebala omulimu gwe mukozeemu. Amiina we bali kubaasiima. So bannange tuwagire Bernadette ku YouTube ye tugende bambi tuwulire ennyimba ze osanga ate we munaamuwagirako akasente ke mugenda omuwa ke kasente akagenda okubeera nga ate naye afunamu future. Kanziruke nina gye nziruka obudde mumpeddeko mbeere ng'ate era mbamulekera mugende ku YouTube ye nga muva wano mugende ku YouTube ye mumuwagire. Yeetaaga sapoti yammwe mwana wa buwala aleme kubeera ng'ate addayo mu hustle eyo asobole okubeera wano afunemu kyasuubira okubeera ng'ate afunamu. Nkwagaliza omukisa nkwagaliza birungi byereere. Nsaba Mukama ky'oyagala akikuwe. Amiina. Musibe bulungi mweraba. Executive Media. Focus, innovate, succeed.